Katonda ayagala akukuŋŋaanye naawe weekuŋŋaanye oveeyo yonna gy'obadde oteeka ebirowoozo byo omunoonye n'omutima gwo gwonna ogenda kumulaba. Pulaani za Mukama okutuukirira gye tuli tulina kumunoonya na mutima gwaffe gwonna. Tofaayo oba kitaawo talina kye yakulekera, maama wo talina kye yakuwa, weebali oba tebaliiwo, ekika tekiriwo oba weekiri. Faayo ku kintu eki. Katonda alina pulaani zo naye naawe wooli azikutukiririze. Enkomerero yo egenda kubeera nnungi naye naawe weewaddeyo oyo alina enkomerero yo mu kibatu kye mu mukono gwe agikutukiririze. Your future is bright, not just a sweet word to speak out. No, your future is bright. It is in the hands of God. Are you ready to seek God for a bright future?